Mukama wange Katikiiro, tuli mu kiseera ebyawandiikibwa mu Bayibuli waliwo ekigambo ekigamba nti amakungula mangi naye abakunguzi oba abakozi batono. Ekiseera bwe kifaanana bwe kityo, ebigambo byaffe bikendeera, ebikolwa ne bijjula. Mu buufu obwo, muzzukulu wa Lwomwa David Lutalo, ennaku nga 2 emabega yankubira essimu ne neewuunya nga sifunanga munnakatemba aŋŋamba bye yaŋŋamba. Yaŋŋambye nti nkulabye ng'oli eka Jansi Clays, ne ndaba abantu nga balwanira emijoozi gy'emisinde. Mpulira mpufunye okuyitibwa okusinziira buwagizi bw'enzize enfuna mu bantu ba Sabasajja Kabaka obunfudde kyendi okuva lwe nava e Bulemeezi. Minisita nsaba onzikirize neetabe mu lutabaalo olwo, naye onsabire Mukuumaddamula yennyini yabankwasa emijoozi egyo. Nawulira okukwatibwako Mukama wange Katikiiro, nga sifunanga munnakatemba ali ku ddaala lino kwali ekkulu. Ebiseera ebisinga ffe tubanoonya nti wandize n'otubeerera ambasada mu kino na kiri, ate oluusi abandi ne basikattira namu. Nebyo ebyali ebigambo bye byennyini. Mukama wange n'okkiriza mu lutabaalo luno lwennyini nga tosikattidde namu n'akamu. Nasomye ka message ko ne neewuunya noga nti bw'aba yajja ku ssaawa 6:30 zennyini mugamba ajje. Njagala okwebaza Katikiiro, weebale weebale weebale. Bavunaanyizibwa bwaffe abaana bazzukulu ba Nambi bano okulaba nga tubasitula, era mu buufu obwo wandagirira ku nsonga gy'ondi obubi okuzimba ebbago ly'okwewummuza. Nange munnange ono ne muba bubi, era essaawa lyonna nkimanyi nti olyagala nnyo erigatta bannakatemba bano bonna nga bitunuulira ebintu byonna nga industry okulaba nti tulaba nabo nga basituka nga bavaayo. N'olwekyo nkwebaza Mukama wange okukkiriza okumusinkana. Mwogerako ekintu kimu nga ngenda muyita abeeko byakugamba bitono nnyo, kubanga olutabaalo luno luyoya ebigambo bitono, ebikolwa bingi. Bwe bukkakkamu bwe obwetoowaze bwe okukuuma erinnya lye nga liyonjo wakati mu maanyi ge n'obusukkulumu bwe. N'olwekyo kigwanidde bw'omuwadde omukisa guno. Ayi Katonda kuuma Kabaka. David, woza olutabaalo lukuleese. Katikiiro bw'anaabakkiriza ayogereko gye tuli. Neyanziza nnyo omukisa guno minisita wange. Nkwebaza nnyo Katikiiro kumpa omukisa guno. Mukama akuwangaaze, Sabasajja Kabaka awangaale. Era nga bw'agambye minisita, ekintu ky'okukwatira awamu naddala nga tukulaakulanya Buganda, kubanga yeesoose okutuwa omukisa. Ye nadde njogerako n'omuntu omu n'aŋŋamba, in fact ne mugamba nti CBS terefayina bwe bitakubako oba owulira nga waliwo ekimiisinga mu muziki ng'enjogera y'ennaku zino bweri tuguyita muziki Katikiiro, oba owulira nga waliwo ekimiisinga oyagala bakubeko, Katikiiro Sabasajja Kabaka mutwebalize kuba eddoboozi lyo lituuka nga ddene nnyo 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 okuteekawo platforms ezo. Platforms ziba zitabateeka emikutu emikutu egyo egisobodde okutumbula ebitone byaffe n'okuba nga naffe tubaako we tutuuse. Manyi nti kigendererwa kyammwe nga gavumenti eno okubeera nti ebitone by'abavubuka bitumbuka, era nkirabira ne ku mukisa guno gw'ompadde okikola lwakuba nti oyagala okutumbula abavubuka nga Buganda yonna okutwaliza awamu. Weebale nnyo, weebalire ddala. Era naffe tugenda nenga tekwogereka kati n'obulala, naye batukkirize tuguleyo emizinzi 100.
maze ebbanga ddene nnyo nga mpoomerwa ennyimba za David Lutalo okuva ddala ku kapaapaala n'ennyimba zazzayimba waliwo yayimba ne Karo Nakimera nawe lwanyumira nnyo kati kano kabisikandagala otuyetaga kwogerera naye mbadde munenya nti mu bbanga lino lyonna nga takiikanga mbuga omusajja yeddira endiga so nga ate byakola tubyagala okukamala awo nno nkwaniriza nnyo ne bozze nabo ekyamazima ayagala okufuna emikisa wano waalina okusibira kubanga bwe kaba nga akatale kemukoleramu oba abantu bemukoleramu wano bwe batunuulidde kitegeeza nti wano era we mulina okusibira ne mulyoka musaasaana olina okoze bulungi okujja era olw'okuba nsanyuse nnyo okulaba David Lutalo kannangirira ebintu ebikulu bibiri nga sinaakwogera kintu kirala kyonna ekisooka Sabasajja Kabaka yasiimye okugenda e Buddu ku Lwomukaaga nga empaka z'emipiira gy'amasaza giggulwawo egy'omwaka guno babadde bakyogera mubadde mbiwulira naye nga sinaba kuva mu nze tekinaba kuva mu nze naye bwe baŋŋambye nti David Lutalo agenda kundaba ne nga kankyogere nga waali ekyokubiri Sabasajja Kabaka yasiimye ye kennyini okuwubira abaddusi ku misinde gino nakyo kankyogere kuba David Lutalo azze oggula emijoozi gy'emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka nga 3 Julayi nsazeewo mbyogerere wano kubanga naawe abakugoberera bangi era nkakasa nti Obuganda osanga nakati njogera ndaba bano bonna bakutte kamera osanga babiweereza butereevu nze okuyimba oba ebitone nkiraba ng'omulimu omulala gwonna naku 2 emabega okuva leero nabadde wammwe Bulemeezi ekyabadde kintutteyo ye kaweefube wammwanyi terimba ate wiiki 3 emabega nali wamu n'omuyimbi Spice Diana kubanga gye nabadde Bulemeezi ne bannabitone nga ggwe oba oli gwe nali ngenza okulaba mwenna muli ku mulimu gwe gumu okubeera n'ekitone n'okikozesa obeera nga n'omuntu alina amaanyi agakeera n'akwata enkumbi n'alima era njagala bannabitone omuli abayimbi omuli bannakatemba omuli abazinyi b'amazina omuli n'abo ababiwaniridde nga Yasiini Kaweesi okutwala nti guno mulimo buli lwensanga bannabitone ekintu kino ntera okukyogera naye ngenda kukiddamu kubanga gwe mbadde sikusinkananga mu buntu bw'obanga tomanyi nti nno okuyimba mulimu ne bw'oba olina eddoboozi eriringa ennyonza togendanga mu kuyimba bw'ogutwala nti mulimu gwe nannyinigo gw'osooka ogwa ekitiibwa okeera ku makya mwe abayimbi mulina okeera ku makya ne mukola dduyiro tosobola kubanga oli muyimbi nga teweesobola n'otuuyana obwongo ne bweta n'osobola okuyiiya obuyimba obunaatuwoomera n'ojja ku stage ng'olina amaanyi mukiyita vayibu gwowa vayibu abawagizi gwazze ku stage era nze nyana nembeera nebembeera ku TV nendaba omuyimbi nga zze nemulaba nga yenna yakoowa dda yaggwayo dda tasobola kutuwa vayibu omuyimbi
bwe bakugamba nti ogenda kuyimba kati koomu oteeka okugenda okuyimba kati koomu oteeka okugenda okuyimba kati koomu leka kugenda kukwata ebivulu 10 tojja kubisobola sente ziwooma tezikoowa buli omu azaagala tosobola kuzikkuta naye zino ezisoose wano ze zigenda okwonoonera erinnya kubanga tewasobodde kutuukayo abantu ne balwana erinnya lyo ne lifa kati erinnya bigenda lifa tekijja mangu kijja mpolampola n'ogenda nga bakukoowa bakwetamwa omuntu eyali ayogerwako ogenda okulaba nga takyategeerekeka nkwebaza kubanze gwe nkulabanga atwala ekitone kyo ng'omulimo kyekifaananyi kyompa siwuliranko nga bagenda David Lutalo wuno bamusanze agudde eri atamidde oyinza okuba emunyenye mu kuyimba n'otamiira mu bantu abamu tebakimanyi naye tekisoboka bano abakusuutasuuta otambula n'abantu banyimba laba bano boolaba abakusuutasuuta ebasooka okuddukako bakuwaanawaana wano bano bakuwaanawaana naye sebo baali ludda oli yayimba atya munno baliwa abo abakusindika tebe bwetubira be bakuddukako kasita otamiirukuka olwana oyogera ebitajja omuyimbi nga David Lutalo erinnya ly'olina naye nze nkulaba ng'omusajja omuyiiya nkulaba ng'omusajja omunyiikivu nkulaba ng'omusajja ayagala kyakola era owekitiibwa ono bwe yaŋŋambye nadde obudde njiya buyiiye nno emirimu mingi obudde njiya buyiiye awo nno nkwebaza okutegeera nti oli ku mulimu era nkwebaza obuteekola busolosolo era nkusaba nga bwe nsaba ne bannabitone abalala babe n'amaddu mu mulimu gwabwe mu luzungu to be sufficiently ambitious mube n'amaddu mu mulimu gwammwe okwogerako ku CBS ku Terefayina ku BBS tekimala ate ne tutumu temukkiriza tutumu kubaziba maaso omanyi muganda agamba nti akasukka omumiro ekabalwa oba oguggwa teguba muka kyengezaako okugamba nti ettutumu bw'olifuna leero enkya abantu baba beerabidde kyengezaako okugamba eryaleero lireme kukuziba maaso obeere nga atanaba kulifuna kubanga minisita akogeddeko ng'obwetoowaze obwetoowaze ye ntandikwa y'emirimu gyonna nze kyensaba okole kyensaba abayimbi baano mundaba oluusi bwe nfuna akadde ne nzijja mu bintu byammwe kubanga njagala mutegeere nti mulimu nga bwe nnambula abalimi nga bwe ŋŋenda mu makolero mundaba nga nzigulawo amakolero kyekimu bwe ŋŋenda emirundi egisinga obungi edda nanyumirwanga kuba nabanga n'eddembe lyange teri yali ammanyi twagendanga mu Afrigo teri ammanyi nenzina amazina n'essaati neetoba nenkwata ku mubiri kati bwe nzija kubanga abantu bonna kamera zonna zindiko si kyawoomerwa bulungi ng'edda naye nzija mutegeere nti guno muli ku mulimo kyekindeeta era abakitegeera ne bakigenderako bajja kufunamu nkwebaza okugula emijoozi era ndowooza w'ekitiibwa minisita olaba nti wano wabadde watuufu okukola ebirangiriro ebibiri ebyo n'omuntu wa Kabaka yeddira endiga nga yali wano mu maaso gange ennangirira amawulire okuva embuga mu ngeri entongole awo nno nkwebaza okugula emijoozi era kansubire tunaabaffe nanga 3 naye ono yasiina naba akujje mu bivulu kubanga olwabbiri lwa 6 alina batalina gyakutute yasiini ono onoosobola okubeera ano ku 12 naye kale nsanyuse nnyo bw'oguza emijoozi
oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.